Amusizaako nnyo mwenna gye muli, twebaza emirimu netwebaliza ddala nammwe mwenna abasubscribinze, abasharinga, abakomentinga, abawabula n'abayoba amagezi ab'enjawulo n'abajja mu kabokisi nembeerako byemutuwa ne byemutugamba mwenna mwenna tubebaza. Kati ensonga ziri ssatu njagala twogereko era tujja kubeera brief kuba twagala genda kukola birala. Ejjo bwe bwakeeredde nga Lumbu yavuddeyo komera, ebigambo byali bingi, ate ali ggulu, ate ali mu Uganda, ate ali Taki, ate yagenze Netherland, ate aliwa bingi, naye at last batugambye yavudde Taki. Kati gwe nange ekituufu kiri ki era twali kiriwa nti yabaddewa? Naye era above everything ekituufu kiri nti kasita yakoze ki, yavuddeyo nga mulamu. Mukama yeekole ki, yeebazibwe. Ekyo kye tusinga okwagala. Kati kyo kibeera awo, mutabani w'omukulu mwamuwulidde gwe nno munnange akyaliisa ebijanjaalo empiso. Bano abasajja tebalina gye bagenda, tebalina gye balaga, bali mu kuyinyweza. Era gwe wenna abadde abeereeya naawoza simanyi muhozi project teriiyo, simanyi bulabula biki weriko. Omutabani yagambye kitaawe anti eno iyo sajja wano kama family maka gaabwe, gamba gavumenti maka gaabwe. Omutabani yagambye kitaawe singa abatamuwadde byakozesa biyetaaga ajja kusuulawo obukulembeze bw'amagye, anti ye mukulu w'amagye oba mwabimanya. Kati kitaawe mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu namuwa emmotoka ziri ezalagirwa nnya n'ebikozesebwa ne budget gye yasabye eri mu buwumbi. Ekyebuuzibwa ku bwetaavu buli mu ggwanga ng'abaana bafa abatudde okumala emyaka 2 tebasoma, amalwaliro temuli kirimu, amakubo mugalaba, ensi yonna eri yegeyege. Mu butuufu tubadde twetaaga bino omukulu yawadde mutabani we? Ekyo ekibuuzo munnange naawe kirowoozeeko, ndowooza answa n'ogifuna. Nze kyenva ngamba nti twandibadde tulowooleza kati mu kategori endala. Omanyi bagamba enswawo ekyusa amaaso, naawe envubo ng'okola ki? Okyusa. Twandirowoozezaako ekirala ekiyinza okuyamba eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Naye bano abantu tebalina gye balaga, tebalina gye balaga. Ekyo naawe kirowoozeeko, alowooza nti tuli mu kulimba. Then ekyokulala, omukyala gwe bayita Madam Teacher Betty Nambooze bakireke, yazuukukidde oba yatuzuukusiriza mu mawulire ag'entiisa. Mbw abasajja b'ebijambi abadde bakoze ki? Bamusazeeko. Kiwulira? Kale munnange tetumanyi ebijambiya byatandika ng'ebisaaga, okitegeera, naye gye bigendedde gye bikoma ndowooza mubiwulira. Kati byagala kutwalira mu bulamu bwaki bw'ababaka. Okiraba? Omubaka Mulamba agamba gye bwakeeredde ng'omusajja ow'ekijambiya ayingidde mu maka ge mu kikomera ki, ayagala kola ki? Kumumaliriza. Kitegeera? Ayingidde, alinnye ekikomera, agenze mu kisenge, agyeko amasannyalaze. Naye kati gwe munnange kibuzibu bwe baba basobola okwagala okutta omuntu bw'ati. Kati olwo gwe atalina yadde ekikomera, atalina wosula, atalina ki, ono laba gy'asula, laba gy'abeera, naye omuntu amulumbyeyo. Kale munnange ebintu by'obukuumi ku bulamu bwaffe tulina kubyebereramu ffe bennyini nakwerwanako, tulabe ni kye tulina okukola. Nja amawe eddoboozi lye naye muwulireko. 300 19 715
banzise lwaleero babadde banzise nasimuse ekiro ndaba nga mataala senge kyange gona gabadde gazikidde asimayo nasose kuwooza nti oba balubu kikubye naye nga ate rest of the house bayaka kale olwaleero nakuntegesa okukera mu palamenti ndoleko musadu mu kabinenti naye edeni omwana wange alina lutiini azuka nagenda mugiira ekyasabira moni prayers everyday so afulumye ekisenge nagenda naye oliwo n'abaana abakedde abalala tegikola okuba bali bagambye njakeera kibatategedde nti abantu ba mutemu yabadde yayingidde kikomera kyaffe ng'ayite wa neighbor kubanga neighbor wange yalina olujja lutono ekisenge wakati we ne wange sakizimba asobole okuba nga asobola okukozesaako kompawundi yange naye omutemu gyayise badde ntidde mukisenga okukolera omusajja ng'atuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati kisenge embuuze nnyingira mu kinaabiro nadde nakwata ku luggi n'agamba ndabirwamu nvaayo mama kubanga okujasa sinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayodde yigide madala nefuma kati naŋŋamba nti sabe salaze zimbanye utta